بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما نعمره ننقصه في الخلق أفلا تعقلون. أتندز الله تبارك وتعالى أي نقصين زبوا era asaanidde okusinzibwa mu bwomu bwe era mu butuufu bw'okusinzibwa. Allah subhanahu wa ta'ala yennyonnyolako na biki byatwetaaza nze naawe, ng'olunnyonnyola Allah lwe yennyonnyolako ng'omuwalimu wange waakoonyeko ku bimu, domala omuddu alina obwongo obulamu okumanya nti buli konna kolowooza okwogera mu bulungi bwako ng'osuubira okukafunamu mu maaso ga Allah, olina kukakolera Allah tabaraka wa ta'ala yekka. Anajja ng'asinzizza oba ng'akoze byakoze okusiimisa atali Allah, dhalika huwa al-khusranu al-mubin, kwe kusalwa okukyasinza okuba okw'ekika ekya waggulu. Abaddu bangi bahaaji bagenda kujja mu maaso ga Allah tebaakoze hijja omwaka guno, amataali ne gavuga okuva gye baavudde mpaka waka, n'amala wiiki n'amba ng'atudde ku mufaliso yeenyeenya ati anyumya Safa ne Marwa, ananyumya Muzdalifa, kuba kiwaji, ne bwe baaziina ali awo. Singa ddala aba yategedde obutuufu bw'omukolo guli gwe yavuddeko oba ibaada eri gye yavuddeko, tayinza kusigala mu mbeera efaanana bwetu. Kye mbadde njagalamu, singa yategedde gwe yakoledde biri, tayinza kuba mumativu kwaziina ng'awulira n'asigala ng'ali mu nju ng'anyumya hijja. Ekyo buluganda abakkiriza tusinze Allah subhanahu wa ta'ala n'okulongoosa emirimu gyaffe gyonna gy'okola ng'onoonya kusiimisa Allahu tabaraka wa ta'ala. Tumulaagina Allah subhanahu wa ta'ala sevinga n'emirimu ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gw'atulaamira mu Qur'an ng'alaga nti yenna anaaba avudde ku njigiriza n'enkola ye agenda kujja mu maaso ga Allah nga kwejjusa, agenda kujja mu maaso ga Allah nga kaaba maziga. Abaddu bajja bakaaba ya laitani takhattuma ar-rasuli sabil, yejjusa okwawukana ku njigiriza n'enkola ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yenna anaatamassaka ku nkola ye, aneenywereza, anaafumbubira n'aginyweza sunna ze ng'ataazikola azaagala. Kwati bibiri, waliwo omuntu okunywera ku kintu ku sunna ng'akakiddwa ali mudansa nga nze nzijako ekirevu, oyo tafunyemu. Ayina zikola nga n'amahabba gennyini agakola sunna yakola, kubanga mwe muli okuwona okugoberera omubaka. Abaddu bangi bagenda kujja ku qiyama ng'obwongo bwe babalowoozesa nti kasita twayimba Nabbi Mataari tugenda kubeeramu abo bawolereza, oba abaddu bagenda kujja ku qiyama nga balowooza nti bwe baasuuta omubaka ono, bwe baamuyimba, bwe baamuwaana, oba balina amannya ga Kamada, ga Hasani, ga Husaini, bakakatibbwako okuwolereza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekifaananyi kifaanana bwe kityo kijja mu hadiisi mpanvu, obudde tulina butono. Bajja Allah subhanahu wa ta'ala batunyuza embeera gy'agenda okutuusa ku baddu ku qiyama.
asindike dereeti ya malayika zo zijje nga zisoolamu abazze emabega oba tebakwata enzi oba siggwe basoolemu ali ku ddyo ogenda okuba ali ku maaso omukyala bamukuyisaako bamuzze emabega omubaka musallama agenda agamba Allah tabaraka wa taala nti ya rabbi haulai min ummati awamuki bulumi bwayina eri ummeeno serero people power si bwe bulumi bwe tuyina abange waliwo omutuufu w'okkaabira omusiraamu alina obwongo obulamu toyinza kkaabira muyaga ne bakunyumiza amolege badiri ohudi taif n'otakaaba maziga ng'olina obwongo obulamu nabbi obulumi bwayina eri ummeeno nga mulamu mu kufa ne ku qiyamu obulumi obwo alaba embeera etuuse ku bakkiriza bajja basunsulamu batwala ya rabbi abo bange Allah agenda mumuwa ekinene ekigambo kye mbadde njagala mu hadiisi eyo empanvu agenda mugamba nti abo boolaba tomanyi biki bye baayongera mu ddiini eno oluvannyuma lw'okuvaawo okwo amawulire ago gawulidde nabbi wagana amugwa mu matu agenda agamba Allah suhqan Allah bongereyo liman baddala ba'd yenna yakyusa oluvannyuma lw'okuvaawo kwange teyamenyeka teyagala omubaka mawuledi tebamugjayo kuba mawuledi baga nti mukolye omulyango omubaka wuyo akola ki n'ava e Madina mu ntaana n'ajjako ekansanga ne balawo n'ekitambaala ekinene ne basuuliraani naye tebatera tulaga waalaze embeera efaanana bwetu obwongo bwaffe buyinza otulowooza nti ekikolwa kino kyokoze oyagala omubaka olwagala olwo Abubakari tayinza kulyaza amaanyi anfanfeewe n'atamusomera mawuledi Abubakari as-Siddiq yakakasa nabbi nga basahaba bonna bafunyemu okubuusabuusa mu Israa wal Mi'raj bayinza omulyaza amaanyi n'amwerabira mu dduwa ya 40 naye Abubakari nabbi aleeta amawulire ga Israa wal Mi'raj ku makya ayita abakkiriza be yali nabo abanyumiza naye nga bonna mu butuufu gamba nti tebanyenye mitwe nti Muhammad nedda nga gazitoye Abubakari nabbi wanyumiza nga taliiwo bamutuusa amawulire atusa ku Abubakari amawulire nti owuwayi mukwano gwo nomanya eri byayogera Allah yamulambuzza omuyonejjana mu kiro kimu Abubakari n'agamba nti waba bw'ati bw'ayogedde gayogedde mazima nga ferero obukira bubikizi munno amira waliwo afudde kubika obisi kyonaga naira wallahi nga n'okubika kwennyini ogenda okubika nga gw'obikira akola ki akubuusabuusa abange tuddeyo tetuyina lwagala lwe tugenda kuwagala mubaka na kumusuubira mu mukolera byonna bye tusuubira mu mukolera nga basahaba tebaabiraba Umar ibn Khattab agamba nti olunaku lumu Abubakari lwe yamala nga atambula n'ennabbi nga basenka bagenda e Madina lunsingira obuwangaazi bwange bwonna n'emirimu gyange ayinza okwerabira omubaka mawuledi duwa 40 buluda abange tuddeyo tusome obusiraamu buno tuddeyo tusse mu nkola tuddeyo tusiramuke eddiini eno tetandikawo basahaba b'omubaka Muhammad sallama mu ddiini eno ma gayyaru wa ma baddalu kuba biri biyinza okufaanagana basahaba mu ddiini eno tebakola munnongoosereza basahaba mu ddiini eno tebakyusa kubanga oyinza okwagala okulongoosa nga baganda baffe abakitwale balimu ebintu ebimu bye balaba nga okuliisa engalo ng'oli mu Cape Java seeka ate ekyo mwalirongoosezzaamu kkaawe sunneyo abakyala balina ebintu ebimu bye balaba nga bbaawo okuleka ekirevu kino nga taataasa kirevu ekyo kirina engeri ekigira naye nga nabbi agambe nti ate akiresse aba ayawukanye kuba shiriku sinze nagamba ye yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyatusinga okwagala Allah olwagala n'okumutegeera byakola byayagala sheekh omunni emabegako we nnali seeka isebo yasoma era yamala Misiri n'akomawo asomesa raba naye basoma hadiisi ezo n'agamba hadiisi ezo zaadibadde n'avaamu ekigambo we nnali nempuyanga siyinza kutulawo kumala ddakiika ezi
n'oluwalabu olungi lwayogera ne aya za Qur'ani ennungi ezimufulumamu n'ayogera ekigambo ekinene ku sunna z'omubaka mbwe hadiisi zakola ki naye nzijukira omusajja ne seewuunya musajja oyo kitono kye mmanyi ku Qur'ani Allah ayogera ku alimu ayina gwe yagamba nti kamathalul kalbi waliwo abalimu abamu ng'alinga mbwa kikyafaananya embwa in tahmil alayhi yalhad au tatrukuhu yalhad embwa bw'ogikwata n'ogisula mu bbanga ewejja wejjejeyo olulimi ne bw'ogissa mu benzi ewejjeyo olulimi tomanyi wa weeyagala kukola ki omwalimu agaanye okutegeera olutegeera Allah lwayagala ategeere amateeka ga Allah ayagala ategeere amateeka ga Allah olutegeera olusiimisa abantu Allah tatulambirangako ddiini eno kugijja ku muwalimu yagamba nti uswatun hasana huwa Muhammad sallam gye tulina okutunula omuwalimu tutwala byonna byatuwadde maadaama ebbanga lye bimala nga bikwatagana n'enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abange tuddeyo ku kikolo mufunze eddakiika zennina tugende ne aya emu Allah subhanahu wa ta'ala atugamba surati Yasin aya gyendeese nga akoona ku buwangaazi bwaffe Allah subhanahu wa ta'ala obuwangaazi wampadde nawe bwakuwadde nkakasa ne aya endala gye tumanyi yagamba nti liyabluwakum kutugeesa Allah alabe ffe muffe baani abanaalongoosa emirimu gyabwe abange wala takunu tetubeeranga oba tetubeeranga abasajja Allah bayogerako mu aya Imran bwe basirabidde yagamba nti wala yahsabanna alladhina kafaru tebalowooza abaddu abajeemera amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti innama numuri lahum khairun li anfusihim obbawo obuwangaazi kyekirungi lukola ki annama numuri lahum khairun li anfusihim obbawo obuwangaazi kyekirungi bakola ki niyaga innama numuri lahum liyazdadu al-ithma waliwo Allah baawo obuwangaazi ng'obuwangaazi buno bwabawa ku kyalo kwonna nga gwe mukyala asigaddeko bonna bwe mwalukanga nabo emikeeka bayingira dde ettaka bonna bwe mwatandikawo ddalasa ku kyalo gwe wekkaaliko avuuka nga bonna bwe bazizza okuva e Kampala gwe ataagenda ku kyalo gwoziika bonna bwe bajja Kampala ne babazza abaali baakuleka ku kyalo obuwangaazi obwo ne Allah basse baakulaze bakadde baffe bataata abali muno bameka abazeeyo abali kuno bameka abaliwo abasajja be mwatuulanga nabo ne munyumya ku sematalo bagenda tulabe bati nga nawe kennyini tolinamu muvubuka oba musajja gwoyinza kunyumya naye emboozi teryayetegeera mboozi zo bali gye baagenda gy'oba osinga okutunuulira bulowooza bwoti ku Hassan mukwano gwaliwa olowooza akola ki mu maaso ga Allah abakyala mulooza ku bakyala abaali abalungi ku kyalo kuno olowooza mu maaso ga Allah banjula kibulungi mirimu ne Allah bali alina abaddu baaganye nti bo alina abantu baawo obuwangaazi mu nsi muno nga liyazdadu al-ithma ayagala bongere ku bwonoonefu bwabwe nga tebagenda kulongoosa tunula Firauna alayhi la'ana yafuga Musa alayhi salatu wassalam nga tannaba kuzaalibwa tarehe yo temujjukira Firauna naafuga nga Musa bamuzadde Firauna naafuga Musa ngaddusa agenze Madian emyaka 10 gyamala nga alunda adda agulumba naye gutaali mwaka gumu obwebiri okuddukana bani Israel nga wonna omusajja ali kuki Firauna teyalungama n'obuwangaazi bwe yali ayina abaffe gwe obuwangaazi Allah bwakuwadde oyinamu ensonga yonna weebala abalamu bwoti olaba obuwangaazi buno oganyuddwamu kyekinkonesa ku buwangaazi tuli mu mwaka omupya ogw'obusiraamu 1440 bala emyaka gy'olina emabega olinayo akalimu konna k'oyanjula Allah n'akuwejjana abaddu embala eyo twategeera embala eno ey'okwokya ebipiira n'owemula omwaka nga guweddeko oyagala omwaka gusanisira ng'olya ennyama ogunaddako gonna ogenda tuyentegeera enneesulifu bannayuganda gye balina basanyukira omwaka guno naye amaziga buli omu gaakombye aba gaakomba tebagutandika na kulya nnyama ne bajooga Allah yagamba nti omuddu anvuma yasubbu ddahari avuma omwaka aba anvumye nannyini mwaka omutegete kyakoze bannayuganda abaavu n'abagagga bonna bakaaba abasomye n'abatasomye abayunivasite balimu owina atunda mpale z'abakyala na buleega naye nga mulinaanye wa P7
onaayita bakasitoma n'oyunivasite ayita bani yoyo Allah obuwangazi Allah abutuwadde. Kwenjagala tutuuze aya gyenkonyeeko eri mu surati Yasin. Allah gyagambye tebuli obuwangazi buno Allah bwatuwa yagamba nti buli wakuwangaaza yunaqisuhu fil khalqi akendeeza obubumbwa bwo. Waliwo akaseera akaaliwo nga gwe mugenyi omukulu ng'ekika kyonna kikakasa teriyo kiyinza kugenda mu maaso okuggyako nga Haji akola ki. Akaseera kajja nga buli omu akwekanga ku mbaga Haji ne mumutambuza mutawaanya yali badde waka nga buli mutakusuubira Haji ne mumutambuza okukendeera okwo mu bubumbwa bwe gyali myaka egiyitawo. Abange si kikulu kya myaka oyinayo kyonna kyoyanjula ku buwangaazi obutono bw'osigazza Allah n'akuwejjana. Kayonga aliwa? Mufti aliwa? Noonya basajja bakulu abadde mu busiraamu buno baliwa? Nga twali saidize yemmende Kalema nga tuziika omu yali deputy mufti oba waani ne banyumyawo emyaka naye nga n'abuuka bennyini abaliwo beewuunye yaliko deputy yali mufti yali emyaka gyagenda gitambula ne bamuweerabirira ddala nti gyali bagenda omujjukira nga bamuziika. Emyaka Allah gy'akuwadde akuwadde omwaka omulala kulimiko kuli kaadi zenkana ki ne politics. Omuddu follow-up gye tukoze ku kwona omuyimbi ono omuyaga kati ali mu Amerika. Abamerika bagambye impungiraze egali jakuba Uganda bamuwoniza Museveni ererebe omusiraamu anyumya ebyo nawe nga n'obulumi bamukubye wallahi ne bamugjamu n'enjala ne bamukuba gavumenti mbi naye nga talinayo kadde kayinza kabira mwana wa haramu fastiboni we gwayina oye tamulowoozangako ng'oddaawo n'osirika noga nti ya rabbi Allah omulezi wange nawangulwa omwana ono asooka wa haramu nsonyiwa ya Allah nokabira omuyaga mukabira NRM batuwangula mu Arua ne batuwangula ekibiina tekitegeera alinga ayitiddwako esswala n'esswala takaaba. Obuwangazi buno Allah bwatuwadde tewayina nvi naye abazzukulu olukula bajja bebuuza jjajja buno buki balowooza balina bwe bakugjamu nga bwamu nga naawe kennyini yayina amalala ng'osobola okutambula ng'enviri ozisaniridde ne bagamba weebikkire n'ogaana weebikkira lwampaka omutwe gwonna mweru gulinga saati oba kanzu bayinza olowooza osiryeko akakaaya nga tekuli. Buwangazi Allah bwakuwangazza ani atalina amannya agawera mu kamwa. Abaddu tunyumya bunyumya nze nalyanga ennyama twasibulukana waamini ebiseera twalyanga ennyama twalyanga engamiya kati mwabaaki otuuka ku mukolo ng'olina n'ebika by'emmere by'otakyalya buwangazi bukujja ku bika by'emmere byobadde okola sirya butto naye lubutto wanyanga ebindaazi nga bitonnya butonnya ki agenda kukendeeza obubumbwa bwo agenda kukendeeza naye obubumbwa bwo Allah subhanahu wa ta'ala abukendeereza ku ki. Nabi mu hadithi emu yagamba nti tebigenda kuseetula ebigere by'omuddu okuva mu bbali lya Allah okujjako ng'amubuuzizza anil arba' nga mubuuza ku bintu bimeka bina. Waliwo egamba ebitaano eno ey'ebina kyenjagaddemu Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukubuuza ku mubiri gwo gwakaddiwira ku ki. Obuwangaazi wa Allah kaddiwirizza ku kyabavubuka ku mayirungi genda bombo mu tawuni muddu alinga mbuzi avuganya mbuzi mu kulya malagala njaga sigala taaba bwe buwangazi ng'omuddu akolola naye alemedde ku kimukoloza. Obuwangazi Allah bumuwadde naye nga bonna abaali banywa bukyayawo olw'eggulu bamuzeeyi bonna Allah yabatwala agenda okulwa wati katebe nga waliwo basatu naye baatuulangawo 12 naye nga bonna abasigadde 8 bali mu limbo. Ono aliwo aganya okwebuulirira mwaka 1400 mwaka 40 omwaka Allah gukwongedde olongoosezza kigero ki. Abaffe Qur'ani otuusewa ku myaka gy'oyina Qur'ani otuusewa Al-Fatiha gy'osomedde emyaka emabega gy'obadde nagyo ya Qur'an ye Al-Fatiha gy'osoma mwalimu kye yali akuwuliriza n'agamba nti yeyo
ani ayakuyiza alifatiha gy'osoma ne bagamba nti eyo alifatiha eriko ekigambo ekinene nabbi yagamba nti la salah tainaki sinze nagamba nabbi yagamba nti taina salah man lam yaqra'u bifatihati alkitab atasoma alifatiha mundowoleze ku kino atagisoma nga nfu olaba ayina enjawulo n'atasomi omudde okuyita erinnya lyo nti budala ng'ate gwe abdullah ono akuyise budala ne abdullah golaba bebamu akuyise budala n'atakuyise temayina njawulo alifatiha gy'osoma yeyo abange bataata abali muno bamaama muwala wa alifatiha gy'asoma yeyo onoonya musajja alina ssente yabamuwasa mbwalina kyeyekoleddewo naye batamanyi Qur'an temulaseeka omu baseeka abanene naye nga Allah musaasiriwa Allah ayinza okubanga kawuka n'akawuka kanene yayimirire walimu we yali mu bagagga alya mu ngalo z'abaki abawaana n'ebitalimu naye yagamba nti nze naatwala muwala wange ne waba nze sifuddeyo oba alina ki oba kasaba nga alina ki sente Allah amukole ekigenyi eyesuka yali Peter n'abala dola esooka n'abala ne luwolo 10 na 10 ezi namuga nti seeka mu bantu amubuuza nti kati seeka ogamba ki amubuuza muwalimu ogamba ki naye nga asituse Peter seeka n'abutika amatama naga nja kuwa ennamba ne bakuba takibira abange muwala wa Qur'ani asoma ki Allah amwongedde omwaka ali ku university era uli oyagala diguli endala agenda ku diguli esimaya boba baziyitaani mpaka ku masters naye nga tamanyi we banaabanga avudde mu haid yogera mune muwalawo oyinza olowooza byange agwe nyumyamu naye mugaye nti wange nasiiba wamma ogira otya bataata abali muno yita mutabani waakola asubula spare wa simaye bayitawo watya eyenti Kampala nebugawo watsika yita mutabani wo asibula abasiraamu mu muzikiti buli Ramadan mugambe Hassan wamma jango mpise bana abatyango omusajja yerotoledde oba abadde ne mukyala we mutabani we myaka gyayina ng'ennyumba gyazindi eringa 2 naye nga tamanyi musajja abadde na mukyala we bwanaaba omwaka Allah agumwongedde mama abaana okuva lwe yaveewo waka Qur'ani tagimanyi yalemera ku ssuula Naasi era buli omu gansomera n'asimbula n'onyenya omutwe alayako omukyala si basomasomako ku Qur'ani bamulabira alinga gulakola naye yakola endagaano mala kulimauti nti emusanga awo tovaawo awala yasaluna tajuuliranga nako okuviira ddala ku mukyala asooka okutuuka ku wokumeka n'okubiri oba oli awo n'oyingiza okumeka naye buli asooka ati abumbujja wakaala oyo nebigaana naddayo n'akomawo nabameka bwatyo bwafaanana naye nga mu maaso ga Allah mugenda gasimbaganaaga agamba nti omulezi wange Allah bba wange oyo teyansomesa ddiini oba okyawamu muzoona asooka owokubiri ajje Allah omusajja oyo n'owokusatu ajje anti gwe musiraamu okwatamu abakyala bameka kuwanywereza eddiini mugamba w'abaana Qur'ani asoma kigero ki n'oyo y'omusiraamu muffe wano alina omukyala ng'asobola okubeera omweyimirize w'eddalasa y'abakyala ku kyalo kwawangaalira muka imaamu oyite ow'omwaziinyi kiyamaani w'omuzikiti amir mufuti bakyala ba mufti basomesaawa bakyala b'abakazi basomesaawa viddelese ezawe ez'abakyala kale twayowooza nti mufti ngawe wakulumana ne mukyala we akwate kuwona mufti abaali waggulu ali mu basajja nga muka mufti ali wansi asomesa tunulira omubaka ne mukyala we Aisha hadisi muzimanyi nga abasajja bagenda hatata n'abasajja bagenda nga waliwo obutimba wakati beebuuza ku Aisha abasomesa omusajja omwajja mu Namalungu al-Arab abeera eyo musajja mulunzi abeera eyo mu lukoola ngoma naye nga ajja walumu n'asoma n'ayokka irimu eno n'addayo
n'ayonka n'addayo n'ayonka irimu eno n'addayo ne lumajja asoma Aisha amusomesa nga waliwo olutimbe tamulaba tukategedde bulungi kakulu nyaako nga tamukola ki ono gwasomako maama we kuba kyala bannabbi baani bamaama baffe omusajja ono amala okusomako Aisha akwata ekkuba addayo ayisawo olunaku oba ennaku amala akomawo okusoma Aisha amubuuza ekibuuzo ekinene namugamba nti owange biri byo binnakusomesezza wabituusizza ku biba namugamba nti maama sinnaba n'abuuza omusajja omwe nti lwaki weekuŋŋaanyaako enku z'okwokya nazo mu muliro jahannama irimu yakukolerako abange abakkiriza Allah obuwangazi abutuwadde maama w'abaana eddiini ye efaanana etya emu ebyakulema ku mukyala wawanika nti yeswala bw'onyamba n'asaala ebbiri alhamdulillah naye abaana Allah n'atuyamba n'atuwayo peeyezi bbiri ez'abala ne bw'ataddamu kunzaalira olaba obwongo obukweserera ku baana naye wa Allah abange obuwangazi buno agenda atukendeeza Allah twalinga tumala okusaala esswala ng'osobola okutuulawo otudde n'osoma azikaalizo mpolampola subhanallah alhamdulillah allahu akbar naye obadde buwangazi buno nga bule tugenda tuwangaala olumala okusaala esswala ppa Allah yakendeeza obuwangazi omugongo gunnuma amannyo gannuma ate viivi ate omukono nga buli omwana onya wali kisenge wasunira azikaali ati twasobolanga okutambula eŋŋendo abaddu abajjukira nga bakyasoma gati ffe twasomera ku yumeeya gundi naye nga waliwo mayiro eziwerawo n'atambula mpaka nadda kati onyaga munyezi ku lugendo nti wayi tugenda ngoma mayiro mmeka nti Allah naye alaba zigenda mu lugendo olwo omugongo tegunkutuke bwe butyo obuwangazi nunakisu fil khalq buli omwaka luguyingira omulala Allah balina byatutte wayina amaaso ng'olengerera wala ani oli ali mu lumonde wange wayi okola ki ku ttooke lyange naye muwalawo kati ayitawo n'omulenzi najja amwenderako mu njuuyo nga tobalabye nunakisu fil khalqi owuli abali mu nju obanga ani oyo tatanze kiki ate mbadde taata tewali n'osiikooti pressure oluusi yakkuba haja wataba wakudduukira kutwala mmanju kyataago kyonna okimalirawa bwali buwangazi buno obujja butambula abakyala abakyajeemera Allah abanga abawala tudde tutunye bajjajja be tuyina baali bakyala nga bakyala baali bakyala ne kati jajja okugamba nti yaliko myaka 18 oyinza okulayiza akunyumiza obwongo ne bukwerabiza nti naye bamuzaala buzaazi nga bebakola ki Allah agenda amuwangaza nga neweziba ngoye balina engoye zebatakyaggulira era abaana yuza kataata omugulire essuuti eyo ey'emitwalo anaagikozesa tavudde naye nga abaana yuza taata omugulire essuuti ey'emitwalo anaagikozesa eki funayo ekikanzu awo kyebiri kumu kitundu awo mwowino omwana abugume obuwangazi bwe butyo abanga obuwangazi bwaffe bukendedde tulongoose atuwadde obuwangazi n'atwala baatutte Allah nga siffa abasinga okubeera abalungi wallahi manye obunaku bwange manye obukendeevu bwange eri Allah wange nga naye bw'omanye obukendeevu bwo tudde tuwe bukaabire Allah abavubuka obuwangazi buno nga bwe butambula Allah ayagala ofuneyo akadde otulowooze ku Rivers Party P7 senior 4 senior 6 yewunyisa omuzadde omusiraamu gwe bakubira akasimu okuva ku ssomero ti maama ajala twagala epate dress ya muwalawo n'emitwalo 4 gya pate yabwe ya nnaku 2 yakusuulamu omanye abaana baasomye ennyo bano bamaliriza ebibuuzo byabwe maama neyekubakuba ati n'akwata ku kikaaya n'agira ati mukebe n'anyenya mu maaso teziweramu neyeewola n'agula olugoye lwaweereza muwalawo ali mu boarding mu booda ng'amabeere gali bweru ng'ebisambi biri bweru muwala we n'akola n'ekinene y'amayiminga naye nga bali kinta balenzi n'abawala eyo gy'omuwa matula n'ojja ewa Amiri funirayo mvuuka ewasa Kurani awase muwala eyakwata Kurani awase muwala wange bwe yafaanana bw'atyo ebbanga lye bamwendeddeko mu secondary agenda okulaka university nga teri kipya Allah yagala ofuneyo akadde abavubuka Allah bawangazizza tudde tukaabe tumugambe nti ya rabbi tubitu ilaik Allah nenenyezza
Allahumma ighfirli, Allah nkusaba nsonyiwa, Allah nkusaba nsonyiwa, la ilaha illa anta subhanaka inni ndyaza amanyiza omwoyo gwange nsonyiwa Allah. Abaana b'abandi bennayendako, abaana b'abandi bennayendako yagaa nti wala tuzakku anfusakum, yagaa nti temwetukuza. Huwa a'lamu biman ittaqa, huwa a'lam biman ittaqa, yamanya abamutya Allah. Tojjukira hadithi y'omubaka gye yagamba omuddu amakulu gayo omuddu agenda okujja mu kiyama ng'ali muliro, naye nga ebyenda ng'ekibonerezo kye bamuwadde ekisooka nga byenda bino kumufulumamu, ebyenda bino byo leero omwana wafunyibbwa ng'olaba ebbwero lya bulabe nnyo okubeera ku lubuto, nejja ku kiyama nga ebyenda omuddu agenda kujja kuyama ng'ebyenda bimufulumamu, naye nga adduka yeetooloola ati ebyenda bye, adduka yeetooloola tateredde mu muliro, adduka yeetooloola. Nabbi yagamba nti abantu b'omuliro bagenda kulyanga emirembe gibaweddeko, bagambe bannaabwe nti abaye bamubuuze nti wabaaki ggwe atatereera naye nga bonna bali mu muliro. Bano ab'omuliro bagamba ono nti wabaaki ggwe lwaki tutereera, beera wamu, omuliro gukwokerewa. Abaddu banaamutuya Nabbi n'agamba nti omusajja afaanana bw'atyo, ekifaananyi ky'omusajja afaanana bw'atyo, hadiisi gyeggwera yaga nti ekifaananyi ky'omusajja afaanana bw'atyo ye yali seeka. Naye nga bwe tuyimira wano okugamba abantu twogera birala, naye nga bwe tudde eri n'okukola tukola biki? Twaziiza fe ne tukola, tubagamba haramu, abange haramu, abange haramu, abange haramu. Ekyo tusooba tugenda mu maka g'abagagga abalya riba, bawaaniriza naye nga tuulako bitutu twagala n'omuzira uli oyagala kumenya oyogeza maanyi, naye nga olina omugagga gy'oli alya riba okimanyi, alya riba okimanyi. Haramu abanga obuwangaazi buno, enkomekero y'obuwangaazi Allah yagamba nti thumma yunabbi'ukum bima amilu yawma alqiyama, ngenda balaga bye mwakola. Ahsahu Allah awandiise fe twerabidde. Wa inna alaykum la mwina abakuumi aba kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Tumwegendereze Allah. Abaddu bagenda kujjanga maliriza ng'emwe ebibaka by'amazika ku kiyama beegomba kudda Allah bawa buwangaazi balongoose, bamugamba nti rabbi rji'uni la'alli a'mal salih. Kulya n'olulimi lwakozesa la'alli takakasa. Allah nkusaba nzizaayo oba olyawo naalongoosa. Amanyi batugamba nti ebimu ku bibuuzo okwanukula Allah kwagenda okwanukula abadde afaanana bwe batyo, agenda bagamba nti awalam nu'ammirukum, saaba wangaazi emyaka egibamala okoonyaana. Waliwo abataweza nga mwazaalibwa ku lunaku olwo bakoma ku 10 Allah n'abatta, waliwo abaweza 2 Allah n'abatta, waliwo abaweza 3 Allah n'abatta. Gwokoonyaana akwongedde 4 mu gumu, 4 mu 2, onyumya sematalo ewa Allah oyina kyonyumyayo Allah n'akuwejjana. Abakyala abadde abalungi mummwe ku kyalo baliwa bonna kati hadithan, bonna mboozi. Avubuka abadde ab'amaanyi nga bakasuka ssente Uganda tembamanyi, baalikawo nga bajooga nga bakasuka ssente nga ajase n'azipanga bw'ati mu bbaala nabaga nti munywe buli yonna anywa wano nze nkola ki? Bonna bali mu kasasiro wa taarikhi. Aina Abu Jahal aliwa? Aina Firauna aliwa? Noonya abagagga b'e Uganda bamulwana wali simanyi. Noonya abagagga b'e Uganda abaali balina ssente, nga bw'onoonya baganda baffe abali ab'ebitiibwa mu banubbi baliwa? Omuyitakawo muzeeyi Allah musaasire, muzeeyi no parking. Naye omanyi kimisa no parking? Awo zaali teziyimirirawo, nga toyimirizaawo ki? Alina gy'akyagaana okuyimirira waawo, alina gy'akyagaana okuyimirira waawo. Zonna ne bwe beeyagala kusula weesulawo, ne bwe bamulujja era atulako ntule bati motoka owa ebeeraawo naye nga togiyimirizaawo. Bw'atyo Allah agenda akendeeza. Abange tulongoose. Abavubuka Allah avubuka baatutte tubalabye, avubuka Allah avubuka baatutte tubalabye. Waliwo baakutte bagta kibwatukira,
abali ku kipikipiki akyabomba ataddeko omuwala akunamye Allah n'abakuba emitwe n'agyasa ku lw'Emasaka ne kutavaako n'omu bonna booza afudde mutewa Allah obutosi kikulu emyaka abange obuwangazi bukendedde buli wootambula oti oli woogenda oti Allah agenda akendeeza obuwangazi bwo wayina ssente emirembe gy'edda tokyayina abaddu atuuka okunywa nti nze nalina ekyuma kyemmwanyi ekyo kyuma kyemulabawo kyemmwanyawo ng'oyingira mu bbombawo mu ttawuni awo ekyo kyuma kyali kyaffe wabaaki wafa lwaki si kikyo Allah yagenda atambuza ati ssente n'akwatamu kati akuyitako n'akutera ku salaamu haji n'akuwayo 10,000 yaba akuyambye Allah aba amukkakidde era omulabye noga nti Allah akusaba omukkake naye nga ku mulembe gwe wajooga nga buli mukyala mulungi wuwo obwongo nobukulaga nti muki guwo abaddu abagagga abamu balina entegeera enneesulifu nti omwavu taba nakiki era mukyala w'omwavu asongako musonga noono omukyala abanga mbuzi n'agenda ng'agobera n'amwendako n'asuula entegeera ennafu abagagga abamu gye balina abatategeera Allah abange obuwangaazi bwaffe kyemmaliriza nakyo abange tuddeyo ku ntegeera obwongo bwaffe tubuyingizeemu embala ensiraamu buli tunaagenda n'entegeera eryo ya jirigooli ebaada nnyingi zigenda tuyitako ffenna tutegeera Desemba January era kati wenjogera ku mwaka okuggwako omwaka nga gwawo tetuli mugundi simanya August Septemba onogo entegeera ey'ekiromani ey'ekijahiriya kuba abaddu abakyasobola okutuula ne bagaa nti nedda katukoleyo omwezi nga gwa nakwana ekyo bakisobola ate abawutufu nabo ne bakkiriza nti waayi gubigwana kyo kisaana tubadde twangu okusasula abakozi twongeremu ennaku 10 ebya Allah bwatyo inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 jiri 12 mulimu arubatul mulimu egy'emizizo emyezi egyo mwe muli omwezi guno ogwaki ogwa Muharram gwe tulimu leero ennaku z'omwezi 6 tulinamu olunaku olunene yawmul ashura tutegeera bulungi z'ennaku z'omwezi 10 tugenda kuwala lunaku lwakumeka lunaku lwakuna sunna ya nabbi okwagala ye teyagalanga kufaananako ku bakaafu mu mbeera ze zonna mbufunze ebigambo bye atukubiriza okubeera nga tusiibayo olunaku yagamba nti Allah bw'anaapa obuwangazi nemba n'alisiibya olunaku olw'omwenda n'ensiba n'olwokumeka okwawukana ku baki gwe leero Susan yasula mu kifuba kyo ye nabbi nga atemwa butemwa kukola ibaada yonna ng'efaanana ey'Abayahudi leero muwala we Hajji ali wano muwala we emyaka Allah gy'amuwadde mu bufumbo gy'amaze mu bufumbo ali ne Pawulo ku Christmas afumba embizzi Pawulo n'amugulyawo akanyama ne baweereza sabbuuni n'onaaba ng'atanaabangako ne bakuweereza omunnyo sukaali naye nga muwala we asula na Peter yagamba nti Katonda gwe olina omwana Allah agamba nti munnanyize siina mwana agamba nti nedda olina omwana naye ng'asula nani okunyiigirako Allah kuliwa okunyiigirako Allah abange kuliwa abange tweteeketeeke saawa yonna tudda mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala obuwangazi bugenze kola konna kookola olaba swala nabbi gye yatulamira nti bw'oba osaala eswala ng'eringa yesembayo mu buwangazi bwo abange funayo akadde mu buwangazi bwe obusigaddeyo n'obwange tuyimireko ekiro tutule tusome ya saruna abaddu tutya n'ebirevu byaffe okutuula ewali abo wali mu mbwa asomesa obwana ate n'atuulawo ntya n'ekirevu kyange naye muddu n'atatya kujjamu mpale kuwenda ng'alina omukyala ewaka naye yasaruna emukwasa ki ensonyi yastakhfuuna min annaasi wala yastakhfuuna min Allah twewuunyisa Allah yagamba nti abaddu bangi bakwatibwa ebitonde ensonyi ne batakwatibwa Allah ki abaddu tuwangaana n'abawalimu Uthman omuwalimu kasita munaayawuka n'aba buli omu agenda kukwata lulwe tuganyule mu bawalimu be tuwangaana nabo tule wali omuwalimu ojjese yasaruna tumanye ebika by'embaawo ezifuna ebika by'emmwanyi ezikula amangu ebika by'enkoko zino ze baleese ez'emyezi obanga alya ng'olinga ali ekipapula ebyo tubifiirako abakyala muli mu bibiina bwammwe simanya twekobaane twejje mu obwavu buluma mpologoma ekulya simanyani obwongo obwo muteekayo okugenda simanya mwani mu bulaaka ne mwewola nga n'okulya riba zambi abange muteekeyo obwongo mwekolemu omulimu mutule musome ya saruna wa illa Allah kastaana abaawula
buli omu n'amuyingiza wayina okuyingira teri agenda kugasa munne kwe kukaaba ko tugenda okukaaba ku kiyama ng'abaddu balumiriza bakwano baabwe tibal makaru llaili wannahar mwatweteryangako emisana n'ekiro mama Sumayi sigwe wajjanga ewange mama Kasim sigwe wajjanga ewange naye ng'onjagaza ki istamurunana an nakfura billah mutugamba tujemerani Allah tabaraka wa ta'ala wa naj'ala lahu andada tugatteko Allah omuddu muayida Allah ganti omuddu agenda gamba maaso ga Allah fa bi'sal karim wali mukwano mukwano mubi abange tunonye mikwano emirungi tukole obuwangazi bwaffe obusigaddeyo emirimu eginatusemeza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala tumwenenyereze abaana aba haram funayo akadde okaabe wenenyereze Allah avubuka abanga abaana abandi betwambudde funayo akadde omukabire Allah yagamba nti warajul noyo agenda okufuna VIP ku qiyama agenda okuya musikize kya arushi ya Allah ku qiyama yagamba nti musajja omuwala omuvubuka omukadde omuntu yenna zakara rabbahu yenna anajjukira Allah ng'akyali mulamu mu buwangazi Allah bwamuwadde nagamba nti omusajja oyo fafadat aynahu amaaso ge ne gakulukusaki amaziga najjukira byasobya Allah nga tannayambala kikaaya najjukira byasobya Allah nga tannateekako niqaabu najjukira byasobya Allah nga tannasaala nga buli wabijjukira amugamba nti Allah nkusaba onsonyiwe teyezakkazakka teyetukuza wabula zaali embeera z'abasahaba nga balabira ddala baayonoona obuwangazi bwabwe Allah bwe yasooka obbawa ate bwe baasiramuka ne beefaako ne balongoosa abange tulongoose obuwangazi bwaffe bukendedde tuli mu mwaka gwa 1441 siina assurance nze naawe oba tunaabeera mu baddu abanaabeera abalamu abakyala baziikiddwa bangi abagagga bangi abadipulooma bangi abakur'ani bangi abawalimu abafudde bangi abdulkarimu aliwa sekimpi aliwa kiri aliwa bakyala bannammwe bemumanya abaliwo basomesa baliwa bonna Allah subhanahu wa ta'ala n'obulungi bwabwe ettaka lyalya obulungi bwabwe ettaka lyalya obulungi talina wayinza kuyita yeesiiga ku kisamona talina wayinza kuyita yekubeko koka pawudo wange nterako buku mulingi nterako kafaani mukabbuli gyali n'obulungi bwe enfunyu zaagabana dde omubiri gwe walam yabqa laha talina kyasigaza okuggyako emirimu gyemirungi avubuka abadde abambazi ng'ayita ku kyalaati kyonna ne kikungiriza naye ng'okwambala kwe bagamba kwayambadde nga fulaya eri wansi mu bisambi kipale kiringa kyakozemu kala nga tambula jagira kyalinga alina ekiravi owe balaba kkula alinga alina ensanjababu naye ng'atambula n'okwambala kwe akhiri mataf enkomerero esandezi ekikweyimiire ekyokubiri giba mirimu gyo abagagga abajiddwa mu mayumba gaabwe n'obulungi bw'amayumba taata tobamanyi ng'abaana ebasigaza ennyumba bagikulamu kye baagala oba benderamu oba bagipangisa oba batwalamu bamalaaya oba bakoleramu ki bakoleramu kye baagala tebakyalina abakuba ku mukono taata ayingira ettaka ate no babikola ali mmanju mu nnimiro naye ngeno ennyumba abaana bakubiramu endongo banyweramu amalwa banyweramu enjaga benderamu naye nga taata olowooza ali kuki tunuli ekyamumenya ewa Allah yazimba abakyala nga tonnanoba nti bbawo tannazimba ewa Allah muzimbye gwe wa Allah olaba muzimbye gwe ne bbaawo singa Allah yawula omu ku mmwe mwinayo essuubi ly'okuddamu okulabagana nkakasa bulungi nnyo nti buli omu wallahu a'lam ng'obuwangazi bw'omaze n'omukyala gw'oyina buyinza okuba nga bwe butono ennyo oba rada nga bwe bungi nnyo okusinga ku buwangazi bw'osigazaayo okuba naye nalabako abagole Allah be yayawula aba bamala obbawo w'e Masaka tuvaayo tugenda Mpigi accident Allah yatwalako omugole ye gwe yali ayagala omugole omusajja emmotoka nereka ziri zonna bano abakwata vidiyo simanya bano babirabo bano bamperekeze bano bazze kulya mmereba yo yajjanga eyagala ya mugole era mu kuyisa eti mu kulemerwa yalumba ya mugole nekubeewo omugole omusajja pa n'akala naye omukyala bamuwasa kati alina abaana aba oli omufusi yamuwasa waliwo yamuwasa omulala subhanaka allahumma bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.